na fingers. Na fingers. Sikila kao. Ziba zako na chimanyido. Akabadde kalinde kitula ebbanga tugenda malobozi mu kisenge tuliwamo ne Ssenga Justine era nga wabeera omenye ne Ssenga zikola nangalo Ebo gutyo abantu mwenna nsuubira nti buli omu gy'ali ayitaze amalobozi mu kisenge tosubwa nga 15 Erugogo ate nga 16 tugenda Mutiyana ate kusande nga 17 ate tugenda Eluwero tukyekude amalobozi mu kisenge buli muntu yenna bwali nsuubira nti ogeetaaga ate kino kigenda kusinga ku kya bulijjo kyemubadde mumanyi kino kiteeketeekede ebbanga lyonna twali kiteekedeteekedde ebbanga ddene nnyo naye kati keekadde yesi towoli temya ku muganda wano watema ku muntu yenna omukambe n'omwagala omukambe nti leero twetagisa okwongerako ku maloboozi mu kisenge Ssenga najuka plus tubalingiri mu kolano tuli mu kolano webale nnyo Ssenga prosi najuko zikolana ki doza nange kambaniriza abasiramu wenna warakumatulahi wa barakatu banange bahaji mbegayiride temulekaayo bahajati ate ne bahajati hajiwo omukwato omunyweze olwaleero njagala tubalage kiki ekiri mu shaliya zaffe oba mukitegeera tesijja kwogera bingi njagala kisabuukulirire wali mulabe kiki ekiri mu shaliya kano konna ka oya naffe tujja kwongeramu ate muwulire kagenda muwalabu kasukkawo salamu alaikum sallallahu alayhi wa sallam hadithi ezisinga zetufuna yabeeranga ne mukyala we mama waffe Aisha n'agalambira n'amuteeka koko ku mutwe osanga oli tateeka nkoko mukyala we mutwe ku biki babita bitya bino kubisamya omutwe byogera mpe mudde Ssenga kazindaluka kwasiza basawa okitwala mu maaso bannange neeyanziza nnyo kama babye musinga okwagala naye nga nkowoona bannayuganda bonna n'abali ebweru n'abasama abazze tugenda kubeera Erugogo ngenda kuza omwezi 15 mwezi gwa 7 bannange ndudde nga neetegekera ekintu kino okumala kumpi myaka 2 n'ekitundu n'olwekyo mujje mulabe kyemutalabanga bwe njogera amaloboozi mu kisenge ffenna gye twava teri atamanyi kisenge abu wava muki saba mukulu wava muki mwenna buli abakamera mwenna mwava muki mwava mu bisenge kati ebisenge birimu ebintu bingi nebo kiba nkiri kimu ayise ekisenge ekitiiro mwandibadde mujjawulo mwatemye ku munne kyekigenda okubeera Erugogo kintu kigenda kuba kyanjawulo sirinzekka wabula mperekeddwako abayimbi King Saha Gravity omutujju anti mukoneramu wano kusimbudde anti werabidde kati abo bonna abayimbi nina n'omuyimbi omulala bamuyita ni Levikson omulokole oyagambye nze Ssenga nze wendi abaana bangi nnyo zijja kuba surprise ako kama kange abakomedi bakulembeddwa MC Mariachi okuyingira ajja kuba emitwalo 2 gyokka etikiti zifulumye ate mwe abatakulira embuto mweno wa gulugulu gijja kuba emitwalo 5 gyokka ate mwe ab'emmeeza giri emitwalo 5 bannange mujje tubeereyo mujje tunyumirwe siise bafumbo bokka n'abawulu bayise bannakiyombekedde mbayise abanoonya abasajja b'okufumbirwa mbayise nammwe abaana ab'obulenzi abatayagala kuwasa abalonda obulonzi amakubo nammwe mbayise mulabe kirungi kyeki kirimu n'ekibi ekikirimu mujje muyige kuli kuyiga bintu bya kisenge anaasigala mulyejjusa ngenze bannange nze mbayise nga ndaba emyaka gimpubidde akawero bino ebintu naatera obbinyuka oba okitegedde n'olwekyo mujje Erugogo tusobole okuba nga tunyumirwa ate enkeera walo nga 16 tugenze Mitiyana ate nga 17 tugenze Luwere waffe gyenzaalibwa bannange mujje tusobole okuba nga tunyumirwa ekintu kino tuzimba maka kubanga magumu
amaka gononese obufumbo buweddewo abantu bakyamanyira avu muli mu byafuntula bannange mujje mulabe ekibeera mu kisenge ki amaloboozi ago gaaki ga mmese ga minya ga biyenje ga mwami oba ga mukyala ate nga twagala amaloboozi amawoomu ogafunye otya wandibadde ojja lugogo akunkudiza akazinda ako obugalo bwa Ssenga kazinkudde kabeera abasingeeyo naye nga akugambye amaloboozi siga mmese geti tugisevinge twejjemu kirimbu nze ndi wa Luweero sikyakalirako Kampala ndi w'Emityana sikyakalirako Kampala mulimu abantu abakolamu ate n'entambula bazita jangu wano kuwuma multiple hall ng'enaku z'omwezi 15 obeerenga olaba sho eteekeddwa omutindo tetugamba nti ab'Emityana ate mutwereero nedda kubanga ogwo omukisa weeguli n'Emityana okubeera ndeko yokka yekka solo gibeerako weka nsobola nakyo kisoboka naye ate mba kyekumenya subizaako ku bantu abamu ebigambo by'abantu manyi bagamba agali awamu naye ennyama wadde ya nungi naye bagiteekamu ebirungo ne bateekamu obutungulu n'ennyaanya n'omunnyo kubanga ennyama eyo wadde ennungi naye bw'ogifumba yokera tewoomera baki bali kali n'olwekyo tulina okussaamu ate biki ebirungo kaleme kubeerawo nga bali mu bya kisenge byokka wabula ate basooka kufunamu bukumiziki oluvannyuma tuseeko temwerabira twaleese ebitanda ate mujja n'abaana tugenda gemesa ebitanda tujja kubona ebitanda ebyo 3 ebigenda okubeerako wali abaana abawala n'abaana ab'obulenzi gaba nabo batulaga amazina g'ekisaanyi gabeera gati ekiyokeddwa omuliro kibeera kitya ojja kuweewa mujja kwekola bintu nagantu kwemalako stresi tuludde mu busibe ebbanga gwanvu olw'obulwadde bwa covid obwatujjira naye kati kuluna tugenda kwemala goga kusekako kusanyuka nze njagala abafumbo oba mubaddemu okunyigagana muli mu lusirika mujje mwembi mujja kuvaawo ngaolusirika luweddewo mu maloboozi mu kisenge nze mbayita n'essanyu bannayuganda mujje tubeere wamu mujje tunyumirwe mujje mufune ku bigambo abamu basenga bammwe nga tebabibawangako naye mujje gyendi musobole okuba nga mufuna ebintu bingi nnyo bisobola okunyweza amaka n'ebisobola okukubeezaawo nga ku omuntu ng'oli omu ogenda okuyingira mu kintu ky'obufumbo ng'otegedde nti obufumbo bubeera bwe buti ne bwe buti si baana bawala bokka n'abaana b'obulenzi ate naddala mu abaami muli bubi mwandibadde mujjira ddala maloboozi mu kisenge erugogo ne tusobola okuba nga tunyumirwa ekintu kino